kolagana egaanyi mpaliriza okubeerawo ne taata w'abaana kigaanyi nenkikiriza ngamba Allah bw'ati bwe yasalawo ne muleka mme we nazaalira abo abaana oyo yasooka okufa wayitawo ennaku 2 ne wafa omulala wayitawo era oba ennaku 2 ne wafa omulala enkeera ne wafa omulala. So kati ekyo kyayongera okunstressinga nekyongera stress ne bankebera omuzeeyi yagamba nti nga omanyi ŋŋambo omuwala yali omweru omuwala yali anyirira omanye ettaala n'agamba oyo omwana yalwala siriimu yalwala ki siriimu okiwulira kati muzeeyi agamba mukebeze siriimu gyempadde ng'omubiri olwedde guli used neŋŋamba kiva ku kyate kati nkola hours ntono naye nga nkoowa nnyo omanyi omuntu ng'ava okudduka noweekeera kati nentuuka ku ssere neŋŋamba oba kiki era saaki nagamba kandabe omubiri we gunaaba gukoze eki gundaze mu maaso ndabe naye ng'omutima ngamba yonna agenda e Uganda ku vacation nja kwekebeza nenfunamu obuzibu omulimu nenguvaako samanya nti bantayedde ku absconding ngenda okunoonya emirimu erala we nafunira obuzibu nemmala emyezi nga 8 nga sikola naye nga njiyayo ng'obumanyi w'enviiri osibyeyo omwezi kubeezaawo sasula bed space olwo nyingiridde bed space. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakyala muliwo bannange abazadde aba Nest Collection bampise olunaku olw'eggulo nga balina stock clearance awo Kiwatule Naalya Road. Oh my god, balina engoye ez'omulembe basaze ebbeeyi obugoye bw'abaana obulungi obw'abalenzi ati nze nzaala balenzi banaye nalonze engoye badiya nalonze engoye balina ebintu birungi eby'omulembe basaze ebbeeyi ku bbeeyi ensaamusaamu ovaayo n'engoye zonna zoyagala ndoozi oziraba engoye z'abaana abawala ez'abaana abalenzi obusati obwa checked ate nga tebuli common. Dduka misinde ku Nest Collection ennamba ngikuwandiikiddewo awo mu caption obeere nga ofuna ebintu eby'omulembe ku bbeeyi eya wansi. Bamaama tokkiriza mwana wo kubeera nga lookinga shabby ewaka ng'ate aba Nest Collection balina engoye ennungi ez'okusiibwamu n'ez'okutambuliramu ate nga ziri very unique. Bannange twalonze engoye twakyekoze just no walinga okunkumula bw'otwala aba Nest Collection bakuyita bakugamba nti stock clearance weeri obugoye bw'obaana obw'okuzanyiramu obw'okusiibamu awaka obugoye obuli light obugoye obw'okusambiramu omupiira balina buli ngoye zonna ez'abalenzi n'abawala. Dduka misinde obeere ng'ogenda ofune ku ngoye ennungi okuva mu Nest Collection wali eri Naalya Kiwatule Kiwatule Naalya Road ojja kubeera obasanga babulambalamba. Wandikiddewo ennamba zaabwe mu comments mu caption yawo ogenda bakoonako bajja kukolera delivery oba oyagala kugamba bugambi nti omwana wa myaka bwe giti myaka 8 myaka 7 okukkirira wansi myaka 12 kiki kye batalina beba Nest Collection. Ennamba yaabwe ngikuwandiikiddewo tosubwa ofeeno gwe mama ne taata ali eyo jangu waneeno ku Nest Collection tukuguze engoye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba tuli wano Kibuli nabasuubiza okuba nga nyambako ku bantu babita ku platform yange. Tuli ne mwana muwala Nalumansi olunaku olwaleero nga bw'omulaba ayengedde ayina ebimuluma bingi. Ekisooka mulwadde wa mutima, ekirala mulwadde wa ddogoyi, right? Akozesa ssente nnyingi nnyo olunaku okulaba ng'abezaawo obulamu. Mwenna abaagala okukola sadaka eno ye chance gy'olina okubeera nga okwatirako omwana muwala ono. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Twagala tutegeere ku mboozi ya mwana muwala yafuna atya obulwadde bw'omutima, byatandika bitya, obulamu bwali bweyagaza ng'akyali mulamu naye essaawa yonna Allah akuteekako ekirwadde. So bw'oba okyali mulamu weesabira, ate bw'obeera nga oyinamu yamba kwabo abalwadde.
tajja kusobola kwogera nnyo naye tujja kubeera tugezaako mpolampola. Sanso kulaba. Kulaba mukwano. Salamu Salama. Onaamalako bannange oneeraliikiriza basaagala kuwuba nnyo. Nja kwogera. Oli ntya? Ndi. Alhamdulillah. Allah omulabe wakola ebintu weyakuwa maama wo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maama wo akwagala nnyo. Ambeereddewo nnyo. Sawalla mukukuumire. Ya Rabbi. Akutaasa obulwadde akuyamba owone. Ya Rabbi. Bannange wankubidde amasimu mangi wayogera nange ku WhatsApp netandika n'okufiiringa very guilty. Naye nsaba Allah channel eno agikuwemu ekisinga okuba ekirungi kuba mazima ekituufu kiri nti okitaddemu obwesigu ng'owulira nti Hadija bw'anaaba ntaddeko ku channel ye nyinza okufuna okuyambibwa. Saba Allah akkirize era neegayirira abasiraamu bonna n'abatali basiraamu. Ono ye muganda waffe Nalumansi olunaku lwaleero mulwadde wa mutima agenda kuba atubuuliramu ku mboozi ye naye wenna asobodde naawe ayagala Hadija Kigozi ng'onfolowinga ne waliba nusu 10 bumutereko ku akawunti ye abeere ng'alukozesa. Awo lwatuuka mboozi mpanvu naye ngenda kugezaako okusamarizinga. Kyatandika mpola naye nga nze simanyi. Nali nkola mu Mukwano Arcade ebbanga ery'emabega nga nsiba nviiri abasinga bamanyi Mukwano Arcade. Netandika okufuna iPads ku maaso kuno nga gazimba so saakifaako nnyo neŋŋamba maybe changes of omubiri gukyuka with the time omuntu ng'akola. Nze Nalumansi Mariam nina emyaka 38 ndaweza 39 omwaka ogujja mu Gokona. Mu kutandika so bwe nalaba egyo emyaka nga gigenderera nendowooza kiva ku myaka naye pressure yalingawo nga manyi nti luusi nfuna pressure nga nfunye obuzibu ng'okufiirwa nga blackinga out nekijja nga kikola nga kyeyongera newe mba nfunye stress newe nafuna obuzibu nga ndi n'omwami wange nga muli mukikola nga webeera n'omuntu n'ofunamu stress naye nemufunamu obutakkaanya nga blackinga out so kyajja kingi challenges nyingi ezibawo mu bulamu nga ate tomanyi nakirwadde oluusi kyoyina. Bizibu bingi ebituuka mu mbeera z'abantu ne byongerako okuza obulwadde naye nga tomanyi. Nafuna challenges nze n'omwami wange nandekawo nga ndi lubuto myezi 3 so ekyo kyayamba okuza obulwadde olwa stress nagetinga depressed n'enkogga nenzigwawo oba mba munene n'enkogga nenzigwawo naye nga abantu balowooza ekyokwawukana n'omwami kyekivuddeko ki obuzibu naye nga mbulamu nga nange nebulya siina bulamu. Mukusa ate nga nkola nnyo kuba nali nina okuyimirizaawo famire yange abaana bange by then nalina abaana bali 3 nga nina olubuto lwa 4. Omusajja oyo omwami wo ababiri si babe ababiri baali babe then nekijja nga kitambula nendowooza nga mukola ennyo kuba nakolanga nenyuka oluusi 10 ekiro
kusiba nviiri nga musigala mu kibuga mu Kwanakedi nesigalamu ne basikali omwami ng'anyiiga ekyo natandika okikola nga ndaba kyetagisa nga taliiwo nga akomawo bwadda bw'atyo nemba nga ngumiikiriza byonna ebyaliwo nenzikiriza at the end of the day nga maze ozaala abaana nga baweze 6 nga ndaba enkolagana eganye mpaliriza okubeerawo ne taata w'abaana kiganye nenkikiriza ngamba Allah batu yasalawo nemuleka mme we nazaalira abaana ate nga pressure ebannoma ngenda abasembayo bannongoosa nengenda nga bankebera ngeri nnoma n'olwamala okuzaala eyasembayo pressure ng'ejja lusi bwe mba nkola nga nina engeri gye neewuliramu ng'obulamu bukyuka so kyatandika bwe kityo naye nga simanyi nengenda nze ndi mweru nnyo abasinga baali bampita namukyotala olw'obweru naye kala negera ng'etaninga black netandika okuddugala family yange nga baŋŋamba n'abantu abaali around me nga baŋŋamba naye ng'okyuse kiki maybe oba baali bagamba nga stress nange saakifaako ng'omuntu ate seekebeeza nti genda mu ddwaliro kuba nali mmanyi oba pressure yensumbuwa sister wange naafa omuto bwe yafa kuba twali ba mukwano twalina omukwano gwaffe nga jana nambula ku Mukwanakedi bwe yafa era ne blacking out naye nga awo skin edakeninze then wayitawo ebbanga ngenda okwewulira nga nina amaanyi nga n'ebyenfuna bikyuse kubanga nali nga nkola ku bagole nga sikyafuna mirimu ansiba enviiri nga nazo ogenda olusi mu tawuni ng'okozesa transport nga emirimu gikyuse nensalawo ogenda e Dubai nengenda e Dubai nabeerayo emyezi 3 nga nkola obulamu ne bukyukira ddala wafunirawo omulimu ng'ogenze nafunirawo alhamdulillah ebyemirimu byo nali sifuna nnyo obuzibu mu byemirimu mu kusooka kagenda nafunirawo omulimu naye kati nali nninya amadaala ndowulira nga nkoowa manyi okukoowa okuteetagisa nzuukuka nkooye egamba yikiva kuki oba kukola nnyo kuba nali emirimu nenga naye bulijjo mbadde nkola nnyo nyimirira kuva ssaawa 3 ku makya paka 10 ez'ekiro bye mbadde ng'omubiri olwedde guli used nengamba kiva kuki ate kati nkola hours ntono naye nga nkoowa nnyo omanyi omuntu ng'ava okudduka noweekeera kati nentuuka ku ssere nengamba oba kiki era saaki nagamba kandabe omubiri we gunaaba gukoze eki gundaze mu maaso ndabe naye ng'omutima ngamba yona agenda e Uganda ku vacation nja kwekebeza nenfunamu obuzibu omulimu nenguvaako samanya nti bantaledde ku absconding ngenda okunoonya emirimu erala we nafunira obuzibu nemmala emyezi nga 8 nga sikola naye nga njiyayo ng'obumanyi ow'enviiri osibyeyo omwezi kubeezaawo sasula bed space olwo nyingiridde bed space nga si byangu era nga womanyi ebye Dubai oba wakatandika okugenda ebweru tebiba byangu naloonya emirimu gyambula awo kuba nalina absconding ne baŋŋamba ngezeeko ejja Kaliwali nengezaako ku Kaliwali ebyo ng'okola budde butono omuntu n'ovaayo n'odda ewaka ebyokukola nga tolina visa kubanga Kaliwali abantu bayinza omutegeera bulala ebyokukola tolina visa sina visa nga tolina mpapula so nabonabona okuva olwo gyaliwo era emyaka 4 nga nkola bwe ntyo
bwe nfunayo guno nengenda nenkola we bansiimye nze nga nina owerera abaana nina obalabirira newayitawo ebbanga nga buli lukya omubiri gwongera okukyuka ntandika ofuluuta ntandika okukolola nga buli kiro nkolola nga omanyi esizeeyo ate nga nina ekizibu ekyebbugumu nga njagala suula wali esi naye nga nkolola kuba we siba na esi siba na mirembe ng'obbugumu lyekuma mubiri buli kaseera njagala kuliraana esi naye nga nkolola ekiro kyonna ne batuuka okuŋŋamba oba nina TB ne ngenda okunkebeza mu ddwaliro nga bagamba pneumonia nga n'okussa awo nga bikyandise nga symptoms nyingi ezizze okussa okukolola obuteebaka acta obuteebaka bwatandikira na Uganda wano nga sinaakulinnya nnyonyi obuteebaka mmaze emyaka ndowooza nga biweze mingi nebakayo eddakiika 2 mpa nebaseeyo nnyo eddakiika 3 kiro misana yes webakamu eddakiika 3 kuba ekyokwebaka ekyo kyatandika mpola nga olumu nebaka olumusebaka kati ate waliwo ekyajja nga neebaka n'essaawa z'omulimu ne zituuka nga sisobola z'okkuka nga like omubiri mukoowu njagala kwebaka bwebasi kaŋŋamba we kyalinga ekitandikira awo Dubai naye wekyamala otulo ne tubulira ddala neŋŋamba oba nabakisimanyi ne tubulira ddala neŋŋendako wa Dr. Nganda oyo Munnayuganda nankeberako naŋŋamba like olina stress nemugamba era tebibulamu nga wobimanyi naŋŋamba kakkana nanzijanjabako kuba nafunako n'ekiwundu kino ekintu kyantema neŋŋendayo nantunga egundi microwave nali anti njagala nnyo ebyobuyonjo njagala nnyo okulongoosa saagala bantu wakyafu saagala bukyafu obulamu bwange kati neŋŋamba kannongoose abantu bateekamu mu gundi emmere nejula mu microwave gasobola teekamu kyakulya kyange kasigirongoosezza yes kagirasi k'omunda nali nkooza nekagwa kati okabanga akataasa kati kanakwatika kagwa ku gundi awo mufumbiro nga omanyi bwe bakolamu ebyo bwemuteeka ebintu wekagwa wekansala ekintu kyagwa kinene ekinyama Dr. Nganda yeyantunga naye nanoonya we bantungira okusooka amalwaliro amalala ne bagaana ngamba ndeeta ebbaluwa ya poliisi n'ekyokulala oleete visa nga sigirina oyina gundi insurance sigirina neŋŋende bwa Dr. Nganda kyantema 2 ku makya bantunga 2 lw'eggulu nga noonyeza buli wamu we bantungira sirabawo bwe yantunga saawo kwe kumumanya n'endayo okunkeberako ekyo ekizibu naye nga tewali kyakkola kirala naŋŋamba ojagenda weekebezeeko neŋŋenda neneekebeza mu ddwaliro nga obimanyi ebyeyo amalwaliro agamu ndowooza gateekamu abamuntu nga tamanyi kuinterpretinga tamanyi kusoma kiwuma nga tamanyi kiinterpretinga bwe nagenda ne bansikaninga ne baŋŋamba ffe kyetulaba oyina pneumonia na pressure betulaba ne banteeka ku ddagala lya pneumonia sisange yangulirako abo kamashini nga obutabuse nga nzisiza mu kamashini wembanga nga sikyasa nga siwulira oxygen ne bwenzisa omukka nga gunnuma nga ne bwenjogera omukka gunnuma kibaawo era kimala nekidda bwe kityo kiba on and off kati engeri gye ndi ku medication so byatandika bwe bityo nkigenda nakyengera ne mbanga ntandika okusanyalala nga nsanyalala amagulu ngenda owulira emikono nzukuko emikono tegiwulira nga sikyagiwulira amagulu tegawulira nendwalira nno ddala ngenda owulira obulamu bugenda
ekirala ekyayongera ndowooza okunkyankalanya waba omwana nsenga wange twali close nnyo naziwa gyaliya yafa kibwatukira nze namuwerekera nga ava e Dubai nadda e Uganda naŋŋamba ajja kudda naŋŋamba agenda kukola ki agenda kudda e Dubai nolwamalanga anyinza obutadda mami naye bwe yafa nafiisa abantu baalinga 4 kumu bonna nga bakwano bange oyo yasooka okufa wayitawo ennaku 2 ne wafa omulala wayitawo era oba ennaku 2 ne wafa omulala enkeera ne wafa omulala so kati ekyo kyayongera okunstressinga nekyongera stress so kyayongerako obulwadde okuva olwo saddamu saddamu kati wano mbaddewo nadda era kyekyakuza ekyanziza era bulwadde nagenda nembikiriyalinga byonna nebijjako n'okomawo mu kyeyagalire nenkomawo nga bulwadde buganye kati bakukeberawa ne bakugamba olina omutima twali wano ne mami nga mukwano gwe yekebezaako ebutabika naŋŋamba gendako ebutabika sente ntono $5 bakebera full body check up wano obutabika rehabilitation center yes nagenda naŋŋamba bakebera $5 full body check up neŋŋendayo tukagendayo nze na muzeeyi twali tugenze Mulago netufunamu obuzibu eyo Mulago muzeeyi nemugamba mama yagamba ebutabika tugezeeko ebutabika netugenda ne muzeeyi ebutabika tata wange wetwagenda ne muzeeyi ne bankebera omuzeeyi yagamba nti nga omanyi ŋŋambo omuwala yali omweru omuwala yali anyirira omanye ettaala ngagamba oyo omwana yalwala siriimu yalwala ki siriimu okiwulira kati muzeeyi agamba mukebeze siriimu kati omusawo namugamba symptoms zonna zalina tekuli ya siriimu nemugamba omusawo mukebeze nebamukebera ne bamumuwa namugamba tisirina siriimu webankebera omusawo bwe yakebera n'agamba tugende bankebere omutima n'agamba byonna byonna mbiwulidde symptoms nzirabye okussa kwe nampuliriza okussa n'agamba mwambuke waggulu mugende mukebeze omutima bagenda okunteekako balina ECG tebalina echo ne bankebera mu ECG ng'omutima gwo mulwadde ogwo omwaka gwali mwaka ki 2002 January 2002 2001 I mean 2022 oba 2021 sijjukira bulungi 2021 subira wenaddira awo 2021 naye nga nafuye kati oludde ng'obulwadde bukusumbuwa mwene embeera ng'osula mbulumi osiba mbulumi n'okuyitawo bunoma n'okuyitawo kati nfunamu akalemberereza n'osumagiriramu naye bwe butandika sola nakuva mu kigambo omutima gutandika okunnoma wadde ekigambo I'm so sorry kati ate edda oli bali kugamba ddi nti likuluma era kyava ku ki era baliŋŋamba nkomyewo ebutabika teyabiŋŋamba bo balaba mutima ne bandifaringa e Mulago ku Heart Institute emulago ku Heart Institute nentuukayo ne baŋŋamba tulina okukebera ECG ne echo naye byakumakya nnyo ne tuddayo enkeera twaddayo enkeera twaddayo ne maama twagenda ne maama ne bankeberaga gwe bulijjo oliriddawa wetagana kitanda bulijjo oliwa mutima gwayononeka dda ogwo omwaka gwennyini gwe naddiramu ne banteeka ku treatment waliwo mutabani wange yanyamba kinene nnyo
bamuyita Dr. Nkalubo Jonathan eyanyamba ntuyitawo nga sobola nakutuula kulinda bya layini nnyo nanyambako n'atukwasa omusawo yasooka nanzijanja nalaba nga kimulemeredde nankwasa omusawo naye nga nyambako nga ntwala mu Heart Institute nalaba ebivuddeyo nekebera biki nampandikira eddagala yaddanga kankuwa nsingako nampa amusingako akola mu by'omutima naye nankebera nangamba naye ggwe eddooko lirye livaako ki naye ng'olwedde mutabani wange yali yaliraba yaŋŋamba tukebezeeko T3 simanya T3 T4 ebyo bikebera thyroid ne bakebera eno thyroid ne bagizuula nga yeevuddeko obuzibu bw'omutima so yejjukira yegira hormones mubiri so oba obulwadde bwava ku hormones simanyi nange so okuva olwo ndi ku ddagala kyatuuka ekiseera mwaka kigwe baŋŋamba uneetaaga kulongoosa operation heart surgery kati bwe kyatuuka neetaaga kukyusa mutima era kyekiriwo omutima bakukyusa ne bakuwamu ogw'omulala kuba gwo gwanafuwa kyembaziza zemba zonna guvaawa omutima gwo guba gukyakuba ne bagupreservinga ne guba nga gukyakubira awantu era process kubanga bwe bampandikira ebyogenda eyindiyo omusawo n'aŋŋamba eddwaliro lino kiva eri ggwe okulondako eddwaliro so nze nenjogera n'ab'eddwaliro eyindiyo be yayaŋŋamba kati nga kyetaaga ssente meka Mariam for heart surgery bukadde 5 oba mwakubisayo ku posta mugenzeeko mu bagagga mu mizikiti everywhere engeri gye siina maanyi ate olaba mbeera na mukadde mulabe mama ogyalimu yanzijanjaba yabali have they tried waliwo ambeereddewo ennyo bamuyita jetishani ya Kigozi oyo muto wange yabadde anzijanjaba bitanda amanyi ebitanda bya bbeeyi ate ne treatment y'omutima ya bbeeyi she was there for me bambi Jetishania sister wange I think ndoza refer me to her tukwatagane naye and then we start a campaign of fundraising that money kuba ndabye abannayuganda nga basondera bapasita emmotoka basondera bamaseke emmotoka bannayuganda afe ali wano ali mu bulumi it's what I can tell you you people I'm not arrogant nga bwemugamba nange olumu muntuukirira nga nange nina ebizibu ebyange nga nammwe nina owuliriza ebyammwe ng'olunaku nawuliriza ebizibu nga 100 naye finally mala nentuuka mu nfo nendaba omuntu nenkola ekyetaagisa so munansonyiwa ku lwekyo oyinza okunsindikira message nga nina abampeereza message olunaku nga buli omu annyumiza ku kizibu kye nga nange ng'omuntu ebizibu ebyange nga sina gwe mbigamba okitegeera kugaana empulira nga mpunga nga nvaako nina ebyolyo nayagala vidiyo ono mulwadde omutima ono kansa amuluma ate nga n'abantu sente tebakola ki tebazisonda naye nze ndabye abantu nga mubagulidde amamotoka ndabye abantu nga mubatutte Dubai just to have fun mbu tours and travel tutta omuntu so mbadde nsaba yenna gwe kikwatako yenna vidiyo eno gwetuukako let's make a campaign omukyalo ono tumusondere miliyoni 5 ku 6 zagamba kubanga ne banakuwa treatment ng'eyo surgery tewedde just ekutwalirizaako obutwaliriza ate treatment sina givaako olunaku okuza sente mmeka wabula olunaku simanyi tutera kubala za mwezi omwezi okuza sente mmeka dik treatment za mirundi 2 emu ya bukadde 3 endala ya kakadde
obukadde 4 omwezi. Ogenze emyaka 3. Treatment emu nibadde nakagitandika naye mulimu kale ebikyuse ng'okusanyalala amagulu badde nga ebigere nga tebikyawulira. Naye bwe nagitandika ate ebigere ne bidda n'emisuwa nga mitsibwa gyetimba nzenna n'okuzimba teweebaka obwongo butuuka ne omuntu ansisinkana nga amazzi gajjudde mubiri nzenna nga nina kibode ng'ogamba ndi munene. Do you weekubiriza nti shut down your eyes? Nkifubako ekyo nkifubako nnyo. Ate jjukira gukwatagana n'obwongo, gukwatagana na buli kimu, omutima niweneefoosinga ntya neebake. So posters zo ziriwa? You have them in your phone? Why didn't you send them to me? At least for this time, mbadde sinajja nali badde postingirako on my Facebook, on my community, YouTube community. Kubako abantu ababeera bagala okubaako ne kye bawaayo nga bafunye omusaala and they don't know where to waliwo n'abanyambyeko kuba twakolako ko video ne Suraya Islamic Media naye kati engeri sister gye yakirimu ate bakamulongoosa mwana so tubadde tukyakireseeko twakolayo gundi emu video emu so nenga ne bampaako amagezi ne ngamba sister Nisha nampaako amagezi n'angamba tugezeseeko n'abalala kuba gundi emu eyinza obutayamba twetaaga ssente nnyingi kwe kukubira okunoonya. Era njagala okwebaza n'ekirala njagala nnyo okwebaza abantu abatodde kye balina abansindikidde kuba siina we nsobola kwebaza omukoomu nti omuntu asindise abamu mbaddamu abalala jjukira bali bweru oba munoonya w'omufunira nti osobola mufuna. Njagala obeebaza bonna nsaba Allah abaddizeewo abawe ekirungi kwahira ne ku dduniya kuno bonna buli omu atodde kyatodde mwenna mbeebaza abambeereddewo nga mwannyinaze Sekajja Okasha bamuyita Sekajja Akram ali mu UK ambeereddewo buli lunaku alina okwogera nange buli lunaku ng'etteeka ye muntu kaŋŋamba anyambyeko okugira mentally nemba nina ebinsumbuye n'aŋŋamba nzikakkana ate nga naye mulwadde njagala mwebaza nnyo ekyensusso kuba ambeereddewo nnyo nampa ku magezi nanzikakkanya nambuulirira kuba abantu abalwadde nga nze beetaaga ebintu bwe bityo. Ndaba musondera abasiraamu emikolo omuntu ne mumusondera embaga ya kawumbi omuntu n'agenda n'akyakala embaga ey'akawumbi. Mariam ali wano tusaba mumuviireyo tusaba mubakkirize mwena abatulaba kyenyiza okubasaba naye nange njagala okubeebaza bannange nti mwebale nnyo okuwuliriza buli mboozi gye ndeeta oba etya oba onaayagala buyambi buti bannaye muwuliriza era mwenna abayamba ku channel yange mbeebaza nnyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye oba olina obulamu weebaze Katonda ate nze kambabulire mwetaaga mutambuleko mujjoko ekibuli kati ng'eno mulabe ku Mariam ng'ono gendeko mu ddwaliro olabe ku bantu abalwadde emitima gyammwe gijja gonda ojja kukakasa ogambe nti wallaahi kanneebaze Allah anyambye yadde siina ssente naye nkola ki ntambula yadde siina kino naye ndi bwe nti ate osobola okukwatirako nabo abakola ki abatalina. Mariam mwenda ogenda kukunzikiriza nkusiibule naye soma ku nnamba ze ez'essimu n'amannya gezireeta. Ennamba zange ez'essimu eya MTN eri 0764 88 44 74 eya Airtel
eri 0756 146 993 era zonna zireeta mu mannya gange Nalumansi Mariam n'accounting number nayo ngenda gibawa eya Abusa alina ekizibu ekyenfunyeemu ekirala sente ze basondawo baneetaaga obujjanjabi ate nga sikola mami takola so nzikozesaako obujjanjabi so singa sente ezo ziba zifuniddwa mu bwangu nenfuna sajari kiba kiyamba. Okay. Eliwa account number mali mangena kujisoma. Sijina moto obongo tebukola bulungi. It's okay. Gundi weri posta yo weri. Eri ku simu. You will forward it to me and I will just include it. Kale muzikize masiwe onakolali mu bali twamu bali subscribinga yenze hali kikozi. Assalamu